nze taata wange yaŋŋamba nti oganye okutereeza ebyokutereeza ennyumba yo ogizimbe gwe ng'abaana tebannaba kukula bwe balikula togenda kuzimba kati nkimanyi kyekitegeeza kuba ebibanja bigenda byeyongera ye yatunula naga nti buli kintu kikole mu budde bwakyo londawo mangu ekyokutuukiriza yaŋŋamba tojja kuzimba ng'abaana bawanvuye now I know nze ngena ntulira abantu abali mu kibuga bonenga naye tulina agabbi gangi nze by the way nze abantu lwenda banayinza okuba omukubabbi betunoonya ayinza okuba omubi okubabbi betunoonya because I don't see omuntu alina abaana basatu mutera kufuna sente meka mawafuna ennyingi mu kibuga mu Kampala muno buli mwezi kisinziira oli mu informal sector oli mu enendala mwabali mmwe nawaffe musobolayo bano be bayita ba corporate mufuna sente nga basooka emitwalo 5 abonsa simanyi musulawa okay omukwano gwange abadde anyumiza Gashumba nti corporate ye muntu afuna miliyoni emu otyo nasula mu apartment ya mitwalo 8 entino nafuna salary loan n'agula emmotoka otyo njogera bubi oba no nso nina gwe nalaba okumanya obutaba na magenda kintu kifu yafuna ennyumba yagifuna nagulwa n'agipangisa n'atuyita ku housewarming nyumba empangise nawe n'ogenda naye agikyusizza nze kyantwala munne kwe kuŋŋamba naga nti atadde ssente ku nnyumba kuliko nze ennyumba kikaaki tiyafunye ennyumba agitaddeko ssente ng'akyusiza n'ebimuli kugamba webiyita ennyumba empangise naye mukana akwata akaseera kati bannange nga yeebaza katonda olwano watuuse katonda omulamu watuuse n'atutegeeza nti awo ataddewo emiliyoni 3 okutereeza embeera eno munne kwe kuŋŋamba nti thats corporate life nemuga okay oyo alindeko ekirungi ndi byeyasoma teyasoma bya muggulu waliwo abalala ababisoma katonda wange abantu bali mu kusoma wano bamanyi kye bakola bali mu kusoma era banyiikiridde okusoma obanga n'omuntu agenda naddira ennyumba empangise n'agi housewarming n'akyusa n'enkula ya compound nze ndowooza waliwo ekiteeka okuddayo bajjajja baffe then baali bagezi okusinga ffe abatudde wano waliwo amagezi omulembe ogwaffe agabuusa omulembe ogwaffe ate tububivirala mu ngeri gye musoma nze nali mbuuza abantu nti omwana bw'asukka primary 7 tuba tumusuubiramu ki nabaga nti aba agenze mu ordinary level nenga nti amiina ordinary level gyalimu nti ye kitegeeza ebintu byonna ebiri ordinary byonna agenda kubikwataganya bwe amala okusukka senior foreign babuze agenze ku kintu ali advanced kunzi muki advance nzi muki and actually nze ndowooza ndi bw'otunuulira we tuli waliwo critical assessment omuntu gy'ateeka okukola kati ngugenda ukibira kebera systems kebera ebintu ate bwoba olina abaana bo gavumenti togirinda nze bino byemulinda gavumenti egyebayambe gavumenti etekeko olugogo simanyi ennyumba yange eyingiramu amazzi gavumenti ekoleta ebiseera ebimu ogenda kutuula wekka ogende naye how do I change my life